Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni asoomoosezza abasirikale abalala 5 nga bana ku bo bavudde ku ddaala ery'obwakano ne batuuka ku ddaala ya Brigadier General, omulala omu asoomoosiddwa okuva ku bwa Brigadier General n'afuuka Major General. Mwami Yoweri Museveni alina obuyinza ng'omuduumizi w'eggye ow'oku ntikko okusoomosa abasirikale n'ebitiibwa by'abawadde byasiimye ne batandikirawo okubyeyita. Ku basoomoosiddwa kuliko abadde Brigadier General John Dennis Asimwe, kaakano ye Major General Dennis Asimwe, ate abajjiddwa ku ddaala erya Kano ne basoomusibwa okufuuka ba Brigadier General kuliko John Nsubuga Waswa, Godfrey Sambwa Kimbowa, Edison Muhanguzi ne Frank Akyakonye. Ayogerera eggye lya UPDF Brigadier General Flavia Byekwaso akakasizza ebifulumiziddwa omukulembeze w'eggwanga ku bannamagye abo. Omuntu wakuzibwa ddala kwagenze litandikirawo era kati linako abadde Brigadier General Dennis Asimwe kati ng'afuliddwa Major General, ng'ono abadde mu WUMEC nga yakulira ebisomero. Eryo lisomero tubaddeko tulinako Kano John Nsubuga Waswa, ng'ono kati afuuse Brigadier General ng'akolera mu Operation Wealth Creation. Tulinako Kano Godfrey Sambwa Kimbowa, ngono kati Brigadier General naye nga abadde mu Operation Wealth Creation. Tulinako Kano Edison Muhanguzi kati nga Brigadier General, ngono akolera mu office y'omukulembeze w'amagye oba CDF. Tulinako Kano Frank Kyakonye, ngono akolera mu nga kati Brigadier General ate nga yabadde omulungamya w'abantu mu 1st Division era tubayozaayoza. Okusunsula abaminisita omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni be yakalonda okuweereza naye mu bifo eby'enjawulo by'obwa minisita kugenda mu maaso ku paalamenti y'eggwanga. Waliwo abamu ababadde abakusookerwako wabula nga tebalabiseeko wadde nga akakiiko tekannavaayo nakulambika ku nsonga eno n'okubuulira eggwanga amannya gaabo abatalabiseeko mu kakiiko n'ensonga ezibaganye okulabikako. Dr. Chris Mariomusa yalondebwa nga minisita avunaanyizibwa ku byamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga oluvannyuma lw'okusunsulwa agambye nti omulimu gwayolekedde kwe kunnyonnyola bannansi ebikoleddwa gavumenti ya kuno mu kiseera nga bwayitise obulimba bungi mu ggwanga lino ku gavumenti gyaweererezaamu. Dr. Chris Mariomusa yagidde mu kiseera ng'ekifaananyi kya gavumenti y'NRM kirina enziro nnene ddala naddala mu mawanga ag'ebweru. Wabula ono agambye nti ebyo abazungu bye boogerako temuyigula ttama baddembe okwogera bye baagala bo, naye gavumenti yakusigala ng'ennyonnyola abantu ku mirimu gy'ekoledde bannansi. Si kituufu nti ekifaananyi kya gavumenti kibi. Yes, abantu balina obuyinza kubeera ne opinioni zaabwe, naye ffe ekikulu okulaba nti Abannayuganda bafuna obuweereza. Sanctions ekisooka abamu nze siwuliranga nti nyetaaga kugenda America oba Europe biki okubeera mu Uganda kikimala. So abo abatayako sanction tebalowooza nti tukola nti tufa nti twagala kugendako awabweru, naye ne sanction zebateekako waliwo ne COVID ekitwagala n'okugendayo kati. Ebimu bibeera bya bulimba byeboogera ku gavumenti ya Uganda, naye omulimu gwaffe tujja kuba tunyonyola Bannayuganda n'ensi yonna emirimu gavumenti ya NRM ejekola ate abalina amaaso baba bagiraba. Mary Goreti Kitutu yalondeddwa nga minisita w'ensonga ez'Ekaramoja oluvudde mu kakiiko akasunsula. Tumubuuzizza ku byayogerwa ababaka ba paalamenti ab'Ekaramoja nti tebamwetaaga, beetaaga minisita ng'ava mu bitundu by'Ekaramoja, wabula mu kwanukula agambye nti ye ebigambo byabwe tebimuyigula ttama, ajja kwogera nabo abasabe bakolere wamu ku lw'obulungi bw'ekitundu ekyo. Kristo buli gye ngenda ndekayo rekodi katosobola kumpita nti mulamba. Era n'ekirala njagala kugamba nti kati nze ye political leader owa Bugisu region, era bwe natandika okubeera nga political leader we region yeno ng'obwavu bwali bungi, naye ne bwobuuza Abagisu nali outspoken in fighting poverty and it paid off. Kati obwavu tubusise ne tubujja ku percent 35 ne tubuza ku 13. Nze siri mulambuzi era singa bampa omukisa ogwo okukolagana nabo ne tukolera wamu, buno obwavu kati bwe nalabye Karamoja obuli ku percent 66 tusobola okubusika nabo ne budda ku 13. Frank Kajiji tumwebaze yalondebwa ku kifo kya minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi yeekookodde abanene ababba ettaka ly'ebyobulimi erya gavumenti n'agamba nti waakulwana nnyo okutaasa erikyaliwo.
agambye nti waakukola nnyo n'abakugu okutumbula ebyobulimi omuli n'okulambika ku ddagala ly'ebisolo ettuufu n'ebigimusa eby'omutindo mu kiseera kino ng'ebigimusa ebikyupula ebyeyongedde ekkatale. Ngenda kulwanyisa endwadde eziri mu bisolo ne mu birime. Tugenda kulwanya abaleeta eddagala lifu because abo balabe baggwanga. Bwe tutagula culture yaffe eggwanga lifa bufi. Nze siina buyinza busiba muntu, sinze nsiba, batugenda kulwanirira ku ttaka lya ministry yaffe. Tujja kulagira abakozi ettaka lya ministry wona we liri lifunewo ekyapa era balifunire pulaani. Ebibaddewo emabega nyinza obutabisobola, saagala mbalimbe kati nzija kutandikira wensanze. Kati ndowooza bwe mba nina ekyapa n'obujja n'obba oba obye bwino etagenda kuvaawo. Omukwanaganya wa poliisi n'ebyobufuzi Asan Kasinje alabudde abasirikale ba poliisi obuteetumiikiriza kugaba lukusa eri abantu abaagala okutambula okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala. Agambye nti obwo si buyinza bwabwe. Kasinje agambye nti omulimu gw'abasirikale kaakano kwe kukwasisa amateeka agayisibwa okutangira ekirwadde kya COVID-19 so si kugaba lukusa eri abantu abaagala okutambula. Awadde abasirikale amagezi abavunaanyizibwa ku kugaba nti obuvunaanyizibwa obw'okugaba ebbaluwa ezikkiriza abantu okutambula okuva mu kitundu ekimu okudda ku kirala babulekere aba Disctrict Task Force abasibwawo gavumenti ya Uganda. Kubanga ova mu kitundu bw'ekiti n'ogenda mu kitundu ekirala poliisi erina okuwa ebbaluwa. In fact twagamba abapoliisi baffe tebeeteekana mu buzibu nti bagenda kuwandiika amabbaluwa kubanga abantu bamanyi amateeka kye gategeeza. Oyo atagala gagoberera ajja kukwatibwa atwalibwe mu mbuga z'amateeka oba asasule zifayini bajja zisasula. Naye tetwandituusaawo omuntu yenna alina obuzibu obw'enjawulo. Kyangu nnyo kampe ekyokulabirako omuntu bw'aba ali kalenga oba ali ntungamu oba wa naye nga mulwadde muyi alina obulwadde bwaki alina obulwadde bwa kansa agenda Mulago Cancer Institute. Apoliisi balina omuyamba ave gy'ali atwalibwemu. Oba omukyala ayagala okuzaala alina okuyambibwa agende mu ddwaliro. Y'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Ejjinja Morris Niyonzima alabudde aba boodabooda bakyakanye okugoberera ebiragiro ebyayisibwa nti buli boodabooda eneekwatibwa yakutwalibwa ku poliisi ya CPS Ejjinja eterekebwa okutuusa ng'ennaku 42 ziweddeko. Era n'omuwa lisiiti n'asasula ate oddamu n'omusanga ng'atisa omusaabaze amujja wana mututema fubira amujjeko emitwalo 5 so ye aba alaba nti afuna munye ky'ekipapula so kye twasazeewo kwe kuzipaakinga wano paka ennaku 42 bwe ziriggwa ne tuzibawa singa tufuna guidance endala eva mu bakama baffe. Ate yakulira abagoba ba taxi Ejjinja Haji Khalid Muyingo asabye abavuga engendo empanvu okukkiriza bawummule okutuusa ng'omukulembeze w'eggwanga abayimbudde. Jamu mubaleeti myezi 2 buli dereva yena owa taxi gaali muwummule mutayita kunoonyoganya ate bintu bindi kufuna bizibu bindi akasente kewandirira ate abaserikale bakakutoole kuba mwawulire nti bali kwenda fayini omuntu akutoole ku emitwalo 2 etandikuliisiize omwezi omulamba kale yoba oti mutwalira ng'oli kunoonyaki kale ndibakubiriza abadereva mutyamewe muli twegayirire Katonda atukuume nga tuli balamu tuli. Buvunaanyizibwa bwa nnyini kizimbe okukifuuyira singa kisangibwamu omuntu alina obulwadde obukambwe nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Minisita w'ebyobulamu wa ddembe okuwa ebbaluwa erabula nnyini kizimbe kyonna ekirimu obulwadde obukambwe okubeera nga akifuuyira eddagala okutta obuwuka obuleeta obulwadde obukambwe ng'era mu bbaluwa eyamwa ennaku z'alina okuba nga akoleramu ekyo era singa kamutanda nnyini kizimbe n'alemwa okubeera nga afuuyira ekizimbe ekyo eddagala mu budde obumuweerebbwa mu bbaluwa eyo okuva ewa minisita olwo azizza musango gwa nnaggumula era singa gumala ne gumukka mu vi asobola okutanzibwa ensimbi kooti z'ebeesazeewo oba okusibwa ebbanga kooti lyebeeragidde wabula singa kisangibwa nti oyo nnyini kizimbe talina ssente esobola okubeera nga zigula ddagala okubeera nga afuuyira ekizimbe ekyo okutta obuko obuyinza okuviirwako endwadde enkambwe olwo gavumenti esobola okweddiza omulimu ogw'okubeera ng'efuuyira ekizimbe ekyo. Poliisi mu disitulikiti y'Eryantonde eri mu Kattu embwaji yeeyambisa okukonga olusu okulondoola abazzi b'emisango okuva lwe yatwalibwa okujjanjabwa tennazzibwa mu kitundu ne ku poliisi gy'erina okukolera emirimu era kino kibalemesezza okulondoola abazzi b'emisango mu kitundu. Robert Tushabe omu ku basirikale abakola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'Eryantonde ategeezezza nti olw'obutaba na mbwa ekonga lusu kiviiriddeko poliisi okulemererwa okunoonyereza naddala ku mutuuze w'e Kasambya LC1 n'amala Abajjasi eyattibwa mu bukambwe gye buvuddeko.
ono era yeetondedde abatuuze b'e Kasambya mu ggombolola y'eryatonde Rulo mu disitulikiti eryatonde olw'okulemererwa okunoonyereza ku ttemu eryo eryakolebwa ku mutuuze munnaabwe eyazuuliddwa olunaku lw'eggulo nga mufu n'agamba nti poliisi mu kiseera kino ekyalemeredde okulondoola abantu abagambibwa okumutta okuzuula ekkubo lye baakwata. Abatuuze beeraliikirivu nti ettemu lino eryakoleddwa ku mutuuze munnaabwe n'amala Abajjasi lyandiviirako n'abalala bangi okuttibwa mu mbeera efaanana bw'etyo poliisi bwe banga tesobola kubanoonyerezaako. Omwezi guno bukyanga kutandika abantu 3 be baakatemulwa mu bukambwe mu disitulikiti eryatonde. Wazzeewo akasatira ak'amaanyi mu ggombolola y'e Paibona mu disitulikiti y'eggulu. Omusawo mu ddwaliro lya Paibona Health Center 3 baazuuliddwamu ekirwadde ekya COVID-19 ng'ate obwedda ye yeetala mu balwadde. Abatuuze mu ggombolola eno emitima gibali ku mitwe nti omusawo ono yandibanga yasiigasiiga dda abantu olumbulege mu bugenderevu oba mu butanwa. Omusawo ono ali ku ddaala erya nursing assistant wetwogerera ajjanjabirwa mu maka ge wamu n'abantu be 15 abamuli ku lusegere. Eyaliko ssentebe w'eggombolola y'e Paibona Richard Watmon ategeezezza nti abantu mu kitundu kino beeraliikirivu nga n'abamu ku bo batya okuddayo okulinnya mu ddwaliro eryo omusawo oyo gy'akolera. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu Uganda ekya FMU kikakasizza abavuzi b'emmotoka z'empaka 5 okukiikirira Uganda mu mpaka za Kenya Safari Rally Championship ez'omwezi guno. Empaka zino zigenda kuvugibwa wakati w'ennaku z'omwezi 23 n'enga 27 omwezi guno era abavuzi baakutolontoko olugendo lwa kilomita 320. Abavuzi abakakasiddwa ye Ronald Sebuguzi, Yasin Nasa, Kefa Warubi, Duncan Mbiruki Kankane ne Hassan Alwi. Empaka zino za ku kalenda ya World Rally Championship Series oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga teziri mu kalenda eno okuva mu mwaka 2022 era abagenzi Charles Muhanji ow'ekitagurro wamu ne Franka Neekuusa be baasembayo okuzeetabamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Somalia eguddemu ensisinate Lumiramwoyo abadde yeefudde omujaasi akyatendekebwa yeetulisirizaako bbomu munda mu nkambi y'amagye mu kibuga Mogadishu Abajjasi abasukka mu 10 ne bafiirawo. Amawulire agava e Somalia gagamba nti Lumiramwoyo ono ageza Abajjasi bano bakuŋŋaanye mu kutendekebwa okw'okumakya n'asumulula bbomu naye n'alugenderamu. Waliwo n'Abajjasi abalala 10 abasimbyeyo ekitooke nga nakati bakyapookeza mu malwaliro. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni asoomoosezza abasirikale abalala 5 nga banaku bo bavudde ku ddaala ery'obwakano ne batuuka ku ddaala erya Brigadier General ate omulala asoomoosiddwa okuva ku bwa Brigadier General n'afuuka Major General. Okusunsula baminisita omukulembeze w'eggwanga be yagonomolako ebifo ebisava ebiwa minisita gye buvuddeko kukyagenda maaso ku paalamenti y'eggwanga wabula waliwo abamu abataasobodde kukiika mu kakiiko ka paalamenti gye balina okusunsulirwa nga n'okutuusa kaakano tebannategeeza nsonga ebalobedde okugenda mu kakiiko. Somalia eguddemu ensisinate Lumiramwoyo abadde yeefudde omujaasi akyatendekebwa yeetulisirizaako bbomu mu nkambi ey'amagye mu kibuga Mogadishu Abajjasi abasukka mu 10 ne balugulamu obulamu. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.